lifestyle. Jose Chameleone munnange abantu bongedde okubeera nga bamulaga omukwano gw'amaanyi. Omusajja ono yatandika ebyokuyimba eyo mu mwaka gwa 1990 eyo tugenda okuyingira mu 2000. Omusajja w'amaanyi era ono wakati mu kuyimba bayimbi bangi nnyo sawa zino abali international abaali ebiseera ebyo nga tebannaba kubeera nga batandika. Tujjukira Diamond wano mu East Africa teri yali amumanyi. Mu Nigeria bayimbi bangi nnyo sawa zino betutunulako okuli ba Burna Boy, Davido n'abalala ng'ebiseera ebyo teri n'omu yali abamanyi. Kati bwe twogerera nno abangi nnyo abasobodde okugendangayo mu ddwaliro e Nakasero okumulambulako bamanye ekimuluma n'embeera mwali. Era mu bangi abasobodde okubeera nga bagenda enfunda eziwerako kuliko ne Big Size, Bebe Cool, Pallaso, Kosa ne Weasel. Kale abo minywanyi gye newankubadde abamu baganda be but still mikwano gye era babaddengawo abambeera munnange ejjala newankubadde ate wabaddewo abatera okumuyisaamu eggaali naye ebyo tebibulamu. Kati mu mbeera nga bweri ono nno Rude Boy yasobola okubeera nga ajja mu ggwanga erya Uganda era show gye yali alina okuyimbako yali saidi ze Arua mu Mambuka. Kati yasazeewo okuwubako olubu lw'ekigere mu ddwaliro e Nakasero alabe ku Dr. Jose Chameleone embeera mwali. No. Chameleone right about now wanna record a song. Rude Boy. We do it. No, that's not. Naye embeera mwe yali musisinkanidde akirabika waliwo n'akayimba mu maaso awo saawa yonna akayinza okubeera nga kafuluma. Pallaso era nga bw'omulaba awo ku gita Rude Boy ayooyo. Bano nno bali babiri era balongo. Kuliko Mr. P ye mulala kati ono ye Rude Boy. Bano oluvannyuma lwa P-Square duo gye bali batambuliramu okubanga esasika n'asalawo okubeera nga ayimba yekka era ezimu ku nnyimba ze yakuba ezasinga nnyo okutunda nga ayimba yekka lwe lwa Reason With Me lwatambula nnyo lwakuba nnyo nelufuula obututumu. Kati mu kujja mu Uganda tebakulimba nti abasajja baneeno e Nigeria tebabamanyi. Abasajja ba Jose Chameleone bakuba omuziki ne gutuukira ddala e Nigeria. Oluswayiri wano mu Africa mawanga mangi nnyo agalutegeera. Kati ono azzeeko mu ddwaliro oba yazze mu ddwaliro okusobola okulaba nga alaba ku mukwano gwe bwe yabadde nga oba osobola olaba nga alaba ku munywanyi we nga tannatwalibwa mu ggwanga lya Amerika. Era ono munnange abadde musanyufu nnyo ne Jose Chameleone n'abeera musanyufu. Chameleone awe Nakasero nga waba takukkiriza kumulaba munnange era oba tojja kugenda kukola ki kumulaba. Babadde bateekawo ne private
security guard oba toli ku lisiti ebyokumulaba ng'obisiibula. Kale mweyongere okusiima abantu nga bakyali balamu ngera bwe mwongedde okubeera nga mulaga Dr. Jose Chameleon omukwano ng'ali ku ndiri, era naye tumusabira asobole okubeera nga assuka bulungi. Kimusumbuwa kyonna n'obulwadde bumusumbuwa wabanga ayinamu embeera gy'asobola okukolamu n'abwewala ate okuddamu omuteeka wansi, nakyo tukyaniriza era kirungi nnyo ddala. Kale nze Ssegawa Mulishiti.